Okay, babuzaako mikwano gyange mugamba mutya mwina abanfollowinga ku YouTube amanya nze Godfrey tumwebaze mbadde mubuuza tenaku zino nkyababuzeeko naye ate ngenda kubanga nkomawo mu maanyi nnyo mbabuuza mutya mugamba mutya mukuliko omwaka abapya bakatwegattako nga muli ku YouTube yaffe ya tumwebaze Godfrey's Post. Olunaku olwaleero ngenda kubanga omwaka guno nga mbaweereza ebintu ebigenda okubanga bifa mu ggwanga lyattu. Ekisooka tulina akalulu akagenda okubanga kajja 2026 mu January ate nga twakava mu kalulu k'ekawempe era bingi ebirimu naye ng'ensonga gye nsooka okuvumirira y'ensonga ey'okukuba bannamawulire. Eyo yo ngivumirira oba munnamawulire alina oludda lwaliko ogwaffe gwakubatuusaako amawulire naye ate naddala mwe ab'ebyokwerinda bwe mutukyukira ate ne mutandika okubanga mutukuba ekyo tekigenda kubanga kitusirisa. Journalism is not a crime. So n'olwekyo badde mbasaba muddemu naddala mu ebitongole ebyokwerinda kubanga tulina okubanga tukoleganira wamu. Nina amawulire mangi. Ekisooka abawagizi ba Patriotic League of Uganda oba abawagira General Muhoozi Kainerugaba CDF ate nga ye chairman owa Patriotic League of Uganda, amawulire agajja gali mu nkubo galaga nti essaawa yonna waliwo enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka agenda kuba aweza emyaka 51 era bw'oba otunuulira ku mitimbagano naddala ogwa X amawulire gatandise okubanga gatambula nti akakiiko akafuzi aka Patriotic League of Uganda kali mu nteekateeka nga bakakulembeddemu abo bamanyisa ekibwebeera okuli Nwagira Michael Toyota nga ye National Vice Chairman bangi gwe bamanyi nga Chairman oba Toyota Kaguta, then gatako abalala nga Honorable Minister Dr. Balaam Barugahala Atenyi, gatako omukulu David Kamanda, gatako Honorable Michael Mawanda Malanga, Michael Katunji n'abalala bangi abaliko ku Sekilian aba nyinza obutabamalayo omukulu Ssaabavandimwe Frank Gashumba n'abantu abalala bagenda maaso n'okubanga bakola enteekateeka okulaba nti celebrations oba okujaguza kuno kubaawo. N'olwekyo enteekateeka zino ziri mu giya mujjukira we batandikira eri mu State House ne bamala ne bavaayo ne bajja wano cricket over Lugogo zitandika kubanga zitambula. So agali mu nkubo galaga nti enteekateeka ezo nazo zitandise okubanga zitambula. So anytime from now of course mujja kubanga mufuna amawulire ago mu bujuvu bwago akyoba olina okukola kwe kubanga weekuumira ku mukutu guno. Nja kubanga mbaweereza details zonna kubanga zo nzirina butereevu nnyo. Ewe mba nvuddeyo of course omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'awakanya ebyavudde mu kalulu ak'ekawempe North. Yes, okubanga banonda omukulembeze oba omubaka agenda kubanga akiikira abantu b'ekawempe North n'agamba nti ate abavuganya abali ku ludda olwa opposition oba tugambe abali mu kibiina ekya National Unity Platform ate be batulugunya abantu. Kyokka ate ne National Unity Platform evaayo negamba nti ate abali ku ludda bali mu gavumenti ab'ebyokwerinda be bavaayo ate ne batulugunya abantu. So ensonga eyo naye ekyali awo ebintu bikyali bizibu nnyo era kati wano wetulaga omuntu olina okubanga weenyweza olina okubanga weetereza bulungi naye ng'ebyo byonna biva ku ki ab'ebyokwerinda waliwo ebitongole ebikulu ku mulundi guno twalabye ekitongole ekya Joint Anti-Terrorism kyoyinza okuyita ekya JAT kyavuddeyo n'amaanyi ennyo okulaba nga akiyingira mu nsonga eno era okukana nga bannaffe bangi bannamawulire bangi baakubiddwa okuli aba national media aba BBS Serefina aba NBS naddala mukwano gwange isana akuba ebifaananyi awatali kugamba nti ono opposition ono ali mu government buli muntu yenna n'aba security bennyini abakuba ebifaananyi. So bw'okyukira ate bannamawulire n'otandika okubanga obakuba nalabye bakubye bannamawulire ba Soroti n'abantu ne media endala zonna era zaawaliziddwa okubanga ziwithdrawinga abajournalist bonna baveeyo abasobole okubanga bataasa obulamu. Omukulu Kibwika omusajja oyo badde agezaako nnyo okufuna ebifaananyi ebirungi ku lwa national media ku lwa Spark ne NTV. Saawa zino omusajja bagamba talina kyayinza nakwekolera ng'omusajja abasajja baamulinnya ebyo byonna bikyali awo. Twagala kulaba obwenkanya bwe bunaava sobole okubanga embeera eno ate naye etambula. Ampoza ekirala ate Pastor Aloysius Bugingo yazzeemu era n'akola kye bayita hit. Yes, yavuddeyo okusinziira ku lupapula oba ku mukutu ogwa Kampala Post. The Kampala Post lwavuddeyo ne lufulumya story eno nga gyogenda maaso n'okubanga olaba ku screen nti yavuddeyo n'aweereza ensonga 16 ensonga 16 eziraga nti bannayuganda bangi
bagala oba bali inspired by General Muhoozi Kainerugaba. Ku nsonga ezo kangezeeko okulaba wano okusinziira ku mukutu ogwa the Kampala Post kanchekinge wano nsobola okubanga mbaweereza details. Naye nga wendi ku mulundi guno ngenda kubanga mbaweereza information babadde mugamba nti tumwebaze wabulira wa wendi, naye tuba tugezaako okulaba nti tu upgradinga tubaweereze ate amawulire amalungi naddala amapya agali latest. Kankebireko wano ku mukutu ogwa Kampala Post. Nawe kennyini osobola okugendako ku X osobola okubanga onoonyako ku mukutu ogwo ogwa Kampala Post, osobola okubanga olaba engeri gye bawandiiseemu story yaabwe, story yaabwe eyogera ku nsonga zino. Ngenda kubanga mbasomerako ku kiwandiiko kino oba ku story yaabwe. Ensonga ezo ziri nsonga 16 era bw'oba ogezaako okwetegereza ennyo oba osobola okuziraba bulungi nnyo n'olaba ensonga ki ze baawadde okusinziira ku Kampala Post. Ate nga Kampala Post gwe gumu ku mukutu ogusinga okubanga gufollowingibwa naddala abantu abali mu gavumenti. Okusinziira ku headline eyo gy'ogenda maaso n'okubanga eraba egamba nti Pastor Bugingo lists 16 reasons why Ugandans admire General Muhoozi Kainerugaba. Mu nsonga zino ze baawadde, of course emu yabadde ekulembedde yagambye nti Bugingo said Kainerugaba makes Ugandans proudly by showcasing the country's military strengths on social media. Ebadde ensonga eno egamba nti national pride oba eggwanga limwesiimisa. Si byange byembaweereza, si byange wabula nze mbaweereza information okusinziira ku byenjiraba. Nawe osobola okugenda ku mukutu ogwa the Kampala Post nosobola okulanga olaba ensonga ezo 16 zibawadde ezikulembedde. Of course yeyo gyendabyeko gamba nti proud of showcasing the country's military strengths on social media. Nti at least edda twawuliranga abowulira ekigambo omusirikale ng'odduka, maybe kati katusubire tebigenda kubanga biddamu. Naye agambye nti kati bannayuganda naddala abavubuka basobola okubanga bengeginga ne CDF oba addumire gye ly'eggwanga ku social media. Bagendako ku X ne bamuddamu naye n'abaddamu. Eyo engagement eyo bagamba nti eyambako nnyo okulaba nti wabaawo engagement. Eyokubiri bagamba nti visionary leadership. The pastor said Ugandans admire his strategic initiatives and innovative approach to national development. Eyokusatu bagamba patriotism. Of course ng'ekisinde kyakulembera bakiyita the Patriotic League of Uganda. So kati bw'oyogera ku patriotism of course abagamba nti his unwavering commitment to Uganda's prosperity has inspired many as seen in his speeches and social media posts. Akisijja kuchogerako. Then military expertise as skilled strategic Pastor Bugingo said General Kainerugaba has strengthened Uganda's military ties and infrastructure, enhancing national security. Bw'oba otunulira amawanga ageetoolodde Uganda, katugeze recently yatugambye nti amagye ga Uganda ga UPDF gatuuse dda gagenda e Congo ne gasobola okubanga gakakanyako ku lutalo olubaddeyo. Ate recently ne gagendako e Sudan, mugalaba agali e Somalia, mawanga mangi nnyo gye gagenze ne parades ezigenda ozikolebwa ku mikolo gino egy'eggwanga koso olaba nti wabaawo enkyukakyuka. Then waliwo kye bayita youth empowerment. He has supported talent, education, skills and development. For instance, in 2021, he covered all the expenses for Uganda's national basket team at FIBA Afrobasket. In 2019, donated shillings 100 million to construct Joseph Tegei training camp in Kapchorwa. Of course, ebintu byo bize bibaawo bw'otunuulira ng'ebadde bitambula mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda. Badde mulabanga waliwo emipiira nga batumbula ebitone mu kuyimba, babeera ne functions nga abayimbi bajja. Byonna bye mbasomera si byange, bijja ku mukutu ogwa Kampala Post gwe bakoze nga bawa ensonga 16 omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo ze yavuddeyo n'aweereza ng'asinziira ku mukutu ogwa Salt TV. So ebintu bino ebitambula biba birina kye bireflecting. Waliwo international recognition. The CDF has and global recognition which may Ugandans see as an inspiration. Of course, banga lyamaze nga afunye ekitiibwa ky'obwa CDF bo balaba ambassadors oba abakulembeze abakajja okumusinkana almost every week afunayo nga batano. So nayo ebeera one of the achievements z'aba aleese ensonga z'abadde awa. Then
charisma and humility, diplomacy and foreign relations, respect for freedom of worship. Then his strategic management. His military expertise has been applied to governance and national development. Then there is honor. Ugandans find him relatable because of his sense of humor. Once joked. Then emu point gender vehicle ensanyusiza wano eringa esesa yemu kwagambent eya humor oba okubanga asagamuko. Recently yavuddeyo oluvannyuma lwa video yalabisikidde ku kanisa ya Pastor Bugembe ya Worship House e Nansana nga waliwo omuwala yabadde waawo bingi ebadde bitambula ku social media. General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ku X n'agamba nti ensonga lwaki ye takyagenda mu kyaki wabaayo abawala bangi abayinza okumutemptinga naye ye bw'amala time ng'alina amajeege ne gye babeera alina basobola okusabirayo era Katonda n'abawulira. Era ekyo kituufu. God is omniscient, omnipresent, omnipotent. Buli wamu wonna abeerawo. So byemu ku bitambula mu ggwanga naye ng'ensonga enkulu kwe kuba nti hit eyo story currently etambula n'okuba nti waliwo ekirodinga enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba. Naye nga sayidi endala ate olunaku olwaleero ab'ekisinde ekya National Unity Platform bavuddeyo nabo ne basobola okuba nga ba addressinga eggwanga wali ku kitebe kyabwe Kavule wano e Makerere nga boogerako ku nsonga ezibadde ziri mu kulonda kuno okubadde Kawempe recently ne bagamba nti beetegefu nnyo. NRM yawendudde balooya 15 ate ne National Unity Platform naye yagambye nti tegenda kubatya paka mu kooti bagenda kubeerayo ba defending. Naye nga akaluko katambula abaakubwa abalala bakyali mu malwaliro banyiga biwundu ate nga n'omukulembeze gwe balonze Council Luyimbazi Nalukola ye abadde asuubira almost okulayira ng'olunaku olwaleero naye engeri gye bigenze mu kooti kataawo tuba tetubiyingiramu. So currently ensonga gye mbadde njagala kubanga mbabuulirako bingi bye ngenda okubanga mbaleetera. Ngenda kuba mbaleeterako ku bayimbi ba gospel sobole okubanga twogerako nabo, mbaleetereko ku bannabyabufuzi sobole okubanga twogerako nabo n'abantu abalala bangi. Gwe ky'oba olina okukola genda ku YouTube yaffe subscribe, genda subscribing, likinga sobole okubanga osharinga information eno n'ebira tugenda kubanga tubireeta. Ku mulundi guno ngenda kubanga mbaleeterako abantu mpola. Njagala kutumirako mikwano gyange mwena ababeera mu mawanga ag'ebweru nammwe abeera wano mu Uganda abasubscribinga. So nja kubanga mbaweereza information esinga. Ngenda kubaleetera ku bayimbi. Yes, ngenda kubaleetera ku some politicians. Wano ky'omanya teri kuvuma, teri kukola ki, waba tubaweereza information. Mbagala nnyo mwebale okungumiikiriza mbadde nkyabuze mukaawo nalwala mukaawo naye nga wendi bulungi nnyo kyabaweereza information enaabe tuuseewo nja kubanga ngibaweereza. Bali ebweru w'eggwanga mbagala nnyo era mbatumirako nnyo. Mwebale okubanga munsindikirako ku message ne mumbuuzaako n'okubanga mulayikinga n'okusharinga. Tujja kuba tukozesa emikutu gyaffe gyonna. Abali ku X tumwebaze Godfrey, abali ku Facebook tumwebaze Godfrey's Post, ate nammwe abali ku WhatsApp osobola okunoonyako 0703030868 osobola okubanga onfuna. Sinzira wano mu Uganda mwenkyali okubanga mbaweereza. Njagala kwebaza mwena ababaddeko munzikirize nsobole okubanga mbasiibulira wano. Genda ku YouTube subscribinga, olikinge, osharinge. Awo siri ku TikTok siriyo sinaba kubanga ngendayo nnyo, but in case of any latest information I'll be updating you my good viewers. My name is Godfrey. Tumwebaze munzikirize mbasiibulire wano bannange. Abali ebweru abagenda okuba muzuka kati mbagaliza olunaku olulungi. Abali mu Uganda bagenda okubanga mwebaka namwe mbagaliza olunaku olulungi. Mubeere bulungi, mweraba.